naye nga bwetyo tuyingiddewo tugenda kubanga tuyitaayitamu ku some of the things ebikoze amawulire mu wiiki eno ate tulabe engeri tusobola tutambulamu n'enamba yange awo eya WhatsApp 0752777305 bwe nkugamba nti nno baako ky'oteesa oli waddembo kugenda mu maaso okubeera ng'ate oteesa nange n'ombuulira nti ekyo nange engeri bwe nkirabamu kiri bwe kityo kitambula bwe kityo. Kale ngenda kutandikirawo kakati wiiki eno omanyi social media kyekintu ekigenda okwonoona obulamu bw'abantu ate era kyekintu nange ekikoze obulamu bw'abantu kubanga lw'abantu nga bazimbye obulamu from social media n'omusanga agamba nayinza obulamu bwange bwali bwe buti ne because of social media nasobola obukyusa kati ndi bwe nti neera waliwo n'abantu boyinza okugamba nti nagamba naye social media omwana yayogera ekigambo nti ku social media obulamu bwange ne bukola ki ne bukyuka saddamu kutereera. Kaakati waliwo omuwala ali ku TikTok okwo yatandika ekiboozi nti abeera sayidi z'ekitende yabadde ali awo n'alaba emmotoka ya Pastor Bujingo ng'eyingidde ekikomera eri gye yali abeera. Kakati engeri gye tuli awo nti naffe bannayuganda ebyokukola tulina bitono ne twongerayo emboozi ne tutandika okukubaganya ebirowoozo emboozi n'enyuma ne tutandika okugenda mu imagination nekiyinza kuba kitya nga baddiŋŋanye naye kisoboka okuddiŋŋana n'ebifaanaganako bwe bityo okukkakana ng'emboozi efuuse emboozi ne tutandika kuyimba buyimba yamufuna ku sipiidi era yagenda ku sipiidi is a come is a go ne tusandika okuddayo omukazi asooka alalalala emboozi nno n'etambulira ddala abantu batandika okuwa ebirowoozo naye pasita kyekiyinza okuba kyamuddusizza okuva ewamakula ebigambo ne bitandika anti munnange eddya kasita libeera nga libuzeemu lalalala yali alina okuddayo anti kakatulaba omukyalo oli eyalina omukisa gwe mugenda nno okuswalira ku kyalo kuno okutokomoka omugambo nga teryakubuuzizza naye nga sinagenda mweno mboozi gye yavudde. Njagala tusooke twejjukanye mwe bwe mulowooza nti nno basobola okuddiŋŋana baasemba kusisinkana wa baali bakola ki ekyo kye baali bakola kyaggwa nga tonnatandika kulowoolereza nti bayijja kuddiŋŋana bajja bikoze bitya baasemba kusisinkana ddi. Twasemba okulaba ku musumba Rosias Bujingo mu 2021 twali mu Desemba baali mu kkooti ng'omusumba avunaana omusango gwa bigame kwe kukola kwe kuyingira endagaano y'obufumbo endala ng'oyina weetambula akategedde bulungi alindoza nga toli musiraamu kwasubira nti omusiraamu osobola omuvunaana bigame. Awo twasemba okulaba ababiri abo nga basisinkanye okuva olwo tetuddangamu kubalaba nga balina bwe bayimiridde oba baseka oba nga bakola ki oba okitegeera. So kompe katuno nnyo tusoke twejjukanya ababiri bano twasemba ddyo okubalaba nga basisinkanye baali baseka baali bakola ki nga tonnatandika kukirowoozaako nti olunaku luyinza okukeera ku makya ne baddiŋŋana. Naye nga bwe muli mikwano gyange kambabuulireko ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 7 Susan Makula agenda kubanga annyanjula mu bazadde be. Having contracted a marriage under the Marriage Act, Cap 251, with Teddy Naluswa Bujingo, and during the continuance of that marriage, you did contract another marriage in accordance with the customary law with Susan Makula Nantaha. You understand what I'm just reading to you? I've understood, but there's nothing true in it. That you, Pastor Aloysius Bujingo, on the 7th day of December 2021, at Kauku, Katabi Town Council, Official District, who having a wife, Teddy Naluswa Bujingo, still living, you went through a ceremony. Akati awo twasembayo okulaba nga bano ababiri bali mu kkooti y'omusango ogwo gwaggwera wabannaye za kutya ali ku pending oba baagugoba omanyi tewaali bujulizi
eyaloopa yali mu kukakasa nti ono yali agenze ku mukolo. Pastor yagamba baali bagenze mu kumanyagana. One of the biggest kumanyagana this world has ever had. Kakati amawulire gatandika okutambula nti pastor yandibanga azzeeyo ewa Teddy. Naye nga ga ku mutimbagano tegali verified. Buli omu amawulire agawanga bw'ayagala, agawanga bw'asuubira. So kumpeeko ku bantu abengi abadde batandise okulutambuza nti pastor yazzeeyo wa Pastor Teddy era omukwano guli wali. Beeyagala okufaako obufi. Ne tugamba kyekiyinza okuba nga kyazzezzayo pastor wa Teddy. Soko tuweeko ku baali batandise osala omugambo nga sinnabaleetera bituufu. Soogeza birimi nalibba wa Teddy kati ndimba wa Suzani. Isn't that simple? I think I told people that when elections are done, Pastor Bujinga agenda kuddayo ewa mukazi we. Unless you have selective memory. Can you people, can a person who was in class that day say me teacher? Can a person who was in class that day say me teacher? Said akalulu kanonga kawejji Pastor Bujinga ajja kuddingana ne Madam Teddy. I said it. Bannaye gano mwagategedde Pastor Bujingo ne Mama Teddy amawulire agali mu nkuubo ate nga gandiba nti matuufu naye nga gali mu nkuubo. Kigambibwa nti Pastor Bujingo ne Mama Teddy Bujingo nti omukwano gwe balimu essaawa zineeno gubasaza mu kabu. Naye kati makula ga Bujingo ne agalekawo analumwa ki yamuzaalamu mwana mbuna mumusuulidde talina kyagenda kufiirwa. Mulaba muti bwabeera sinti bazaala mwana. I don't know what you guys think, but if he goes back to his wife, that's a good thing. Yewa enebiba bituufu kirimu bubiiki bali bafumbo bampeta babagatta bampeta ate tebayawukanangako mu kooti ate balina n'abaana. Oba bituufu oba si bituufu nze nkiwagira am happy. Wekibanga kituufu nze ndi happy. Era basingo mother mwenna abali eyo temuggwamu maanyi essaawa yonna taata w'abaana akomawo nga tomuyise. Actually, that guy going back to his wife, it's good in every way. Him breaking up with Makula, it's also good for him in every way. But I doubt. Bayinza okudingana, you know, like on good talking terms and okuza abaana, but naye kakati Ivan kati kino kankibuuze ggwe bwanika amaaso ompe ku bifaananyi bya Pastor Teddy we yali ne Pastor Bujingo. Abantu ababiri abo mulinamu ekirowoozo nti basobola okuddingana. Mwe tuveeko byonna tubiveeko nti oli afunye ebizibu bingi nnyo nga Pastor Bujingo akeera ku makya nga addayo wa Pastor Teddy. Tuve ku ebyo oli yagamba Saimo yamuzaalamu abaana na biki.
namumanyi abantu ebigambo bye beeyogeredde ebyo ebintu by'okuddingana ebibira by'abantu bakyali bato bagende baddingane bakoleki anna mwina nno nammwe ebirooto ebibatawaanya ekintu kyokka nze kyendowooza kyenzikiririzaamu era kyendowooza nti pasita alina okukikola kyekyokuddayo ewakaawe si kubeerayo they need to have rapport balina okwogera kuba bantu bakulu babiri abazadde ekyo kyo kyatteeka balina okwogera naye mbu baddinganye ng'abaagalana musaagana okusaagana ensi era bw'avaawo aba yeeyongera walala akirowoozaako nti olunaku lusookeera ku makya njagala apaayo wano apaayo banjagala abantu nga babiri goŋŋambe nti sayimonsiki asobola okuddingana nze sirabawaabo ssuubi yadde sirabirawo ddala ssuubi kabibe bizibu kakibe ekintu kyenzikiririzaamu ekisoboka ye pasita Bujingo okugamba nti ne bannaye oba pasita Teddy okugamba nti ne bannaye twayawukana dda 2018 lwaki tusigala twekyokya kubanga neyondoza namu nekirowoozo nti newa pasita Bujingo gye yali abeera ewakadde wakyali mu mannya ge era bagamba wa mwami Bujingo wabanga waliwo transaction ezeetaaga okukolebwa oba mwagala kusika amasannyalaze mapya oba mazzi baagala ekyapa oyinza okumaliriza nga weetaaga omukono gw'omwami naye mbu baddemu beeyagale sisuubira naye kale